Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati onakuweereza n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala erifaanana lite baliyita bati onakuweeretedde eddagala eriyitibwa akakwansokwanso. Akakwansokwanso bwe kati bwe kafaanana enjagadde nkulage akakwansokwanso engeri gye kafaananamu. Kwansokwanso ako ebiseera ebisinga osobola okukasanga ewantu ng'olaba obukoola butono okusinga kaawo ate n'okasanga ewalala ng'obukoola bunene ng'ebikoola bineneko kisinziira wa we kali n'enfaanana bwe kafaananamu naddala mu sayizi ey'obukoola ebyo. Naye ekikulu kya byonna tutunuulire ebikoola n'enfaanana gye kafaananamu akati ako kye kikulu ekisinga okumanya nti akakwansokwanso ebikoola bifaanana bitya, kuba gy'ojja okukasanga ojja kusangayo bikoola kuba ebikoola ebyo biriko nnyo eddagala wamu n'emirandira gy'akakwansokwanso nagyo giriko eddagala. Okusookera ddala akakwansokwanso ako kalungi nnyo singa obeera ng'olina obulwadde bwe bayita obw'enziku. Obulwadde obwo bwe bayita obw'abazira oba tubuyita enziku. Obulwadde obwo oddira ofuna eddagala ly'oba ogenda okufumba naye mu ddagala eryo oteekeddwa okuteekamu emirandira gy'akakwansokwanso. Emirandira gikola nnyo ku nsonga eyo ku bulwadde obwo obw'enziku naye ogattamu eddala bwe kityo bwe kiri n'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'oba ofunye era nalyo obeera olina okuteekamu emirandira gy'akakwansokwanso giba gijja kukukolera bulungi nnyo nnyo nnyo. Ekirala gwawunya akamwa ng'obadde akamwa ko tekawunya bulungi osobola okufuna ebikoola by'akakwansokwanso ako n'ogattako n'ebikoola by'akawuukiwuuki n'obeera nga obiyenga n'obeera nga amazzi ago g'oyenzeemu eddagala eryo ogooza mu kamwa obeera ng'ogooza mu kamwa. Olunaku osobola okukikola emirundi ng'esatu oba ena n'obeera ng'oyoza mu kamwa n'eddagala eryo. Ebikoola by'akakwansokwanso wamu n'ebikoola by'akawuukiwuuki biba bijja kuyamba bulungi nnyo gwawunya akamwa. Ekintu ekirala ng'obadde olina omwana ng'avaamu amasira mu matu osobola okuddira ebikoola ebyo bulungi nnyo ebyakakwansokwanso n'obiyenga n'otonnyeza amatondo mu matu ago agavaamu amasira. Ebikoola by'akakwansokwanso birungi nnyo mu kujjanjaba amatu agavaamu amasira naddala ag'abaana abato. Ekintu ekirala mukimanyi bulungi nti akakwansokwanso kateekebwa mu kyogero ky'omwana omuto. Akakwansokwanso ebikoola ebyo obutititi biteekebwa mu kyogero ky'omwana omuwere bulungi nnyo. Ekintu ekirala kye kayamba omukyala ng'abadde alemedde mu nsonga oddira ebikoola ebyo n'ogattamu n'eddagala eddala n'obeera ng'ofumbako n'obeera ng'onywako gw'alemedde mu nsonga bujja kuba bukuyamba. Ebikoola by'akakwansokwanso bijja kuba bikuyamba bulungi nnyo naye ogattamu eddagala eddala ly'oteekeddwa okuteekamu kwegamba n'ebikoola by'akakwansokwanso nabyo oteekeddwa obiteekamu. Bwe kityo bwe kiri njagadde mbalaga akakwansokwanso kano engeri gye kafaananamu keeko ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala bwe katyo bwe kafaanana bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.